إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمرنا بيتيبوا لبني نزل بيتيبوا نمنبا توليزا بونا ومولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tubazo wekitiibwa Allah azza wa jal atukumye nate okumala ebbanga lino lyonna nga tukyali balamu okuviira ddala twasimba okubeera nga tuwuliziganya era nga tulabagana okutuukira ddala olwaliro biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla olw'okusaasira kwe n'okwagala kwe naddamu okubeera nga tusinkanyiza biidhinihi azza wa jal. Abooluganda ebitiibwa, lwaki tawhid? Limadha tawhid? Lwaki tawhid? Kulw'ensonga ebintu bingi ebijja abantu mu busiraamu biyitiridde nnyo bisaasaanye n'offe olwaleero, kyokka ng'ate abantu abasinga obungi mu busiraamu mu basiraamu sibabimanyi. Yensonga lwaki tawhid n'okumanya ebintu ebyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Abaganda b'ebitiibwa, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mu bintu ebitaano Allah azza wa jalla byatukubiriza byatulagira okubeera nga tukuume nnyo, tebikonebwako tebisongebwako, mwe muli eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, nga kyessookera ddala hifdhu ddiin, okuuma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nabagamba nti wa hifdhu ddiini, n'okuuma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, yakunu bitajannubi nawaqidi allati tanqudu hadha ddiin. Okuuma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, okuuma eddiini yo, okuuma tawhidi wo, okuuma obusiraamu wo, kubeerawo nakwewala bintu byonoona ddiini eyo, bintu byonna tawhidi ebyo. Era ng'omuntu ebintu bw'abikola, mwana wattu afuuka murtaddan, abaavudde mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Twabagamba luli era nga twalaba twakoona ku usul ar-ridda, ebikolo oba ensibuko y'omuntu gy'ayitamu, oba ebikolo by'omuntu by'ayitamu okuva mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Twagamba nti ebikolo ebyo biri bina. Tulina al-qawl, kigambo bugambo. Omuntu ayinza kukyogera nava mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, eyinza kuba nzikiriza, al-i'tiqaadu, enzikiriza, kiyinza kuba kikolwa, al-fi'l, kiyinza kuba kikolwa nga kyakoze nava mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa shak, n'okubuusabuusa, ayinza kubuusabuusa mwana wattu nava mu ddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nataddamu kufuna ku ssanyu, wama nga tegendereza kudda mangu eri Allah subhanahu wa ta'ala kumusonyiwa, n'afiira waawo mwana wattu, wala hawla wala quwwata illa billah, ebintu bira byonoonese. Kati ebikolo ebyo bina twabikonako luli biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, era nga twalaba ekikolo ekyasooka al-qawl, ekigambo, nti omuntu ayinza kwogera kigambo bugambo kyokka, farutadda an diinillah, n'ava mu ddiini y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, nga bw'akifiirako mwana wattu, olwo omuliro tagenda guwona era tagenda guvaamu, olunaku tugenda okumira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Olwaliro tugenda ku kikolo ekyokubiri biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ekiyitibwa al-i'tiqaadu, al-kufru bil-i'tiqaadi, obukafiri, omuntu okubeera okafuwala omuntu okuva mu busiraamu naye nga ekimuleetedde nzikiriza muli gy'alina, naye nga kungulu omulaba nti musiraamu, era omulaba olusinga aliko makhayil as-sunna wat-tawhid wal-iman, naye nga munda si bye birimu, enzikiriza eyo nemukola ki? Nemukafuwaza n'aviira ddala mu busiraamu. Wano wajagala okwanukulira oba okubuulira oba okunasaha nti abantu abalowooza nti okunnyonnyola ebintu ebivirako abantu okaafuwala, okunnyonnyola abantu biki ebijja omuntu mu bisiraamu nti kuba kaafuwaza basiraamu, bannange si bwe kiri.
muzukukeeko wala hawla wala quwwata illa billah. Qur'an al-Karim yeyogera ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam si bigambo by'abantu, si ndaba z'abantu. Ekyo nakibagamba luli, si ndaba z'abantu. Kubanga Dr. Kalisa, Anas Kalisa bw'aba ye bw'aba yogera ku nsonga zino yetalaba nti abantu balina okukaafuwala oba nti abantu basobola okukola ebintu ebibajja mu busiraamu. Kalisa nabamufaanana bwe balaba bannanga okugamba nti omuntu si musiraamu, omuntu akaafuwadde avudde mu busiraamu, ezo si ndaba z'abantu, si nteekateeka z'abantu. Babijja mu Qur'ani y'ekitiibwa ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bannange munaye okulowooza bantu nti nne eddiini terina mateeka gagifuga, nti eddiini erya obubeezi ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eddiini ni omuntu alina eddiini omuntu alina ebintu ebigimuyingizaamu ate era alina ebintu ebigimujjamu. Nga bw'agiyingiramu, nga bw'akola oba n'ayogera by'ayogera n'agiyingira, Allah nakkiriza tabaraka taala obusiraamu bwe mu kugiyingira kwe, na bwe kityo ayinza okukola ebintu, ayinza okwogera ebigambo ne bimugifulumyamu n'abeera nga atagibeerangamu. Era nga bw'afiira awo afa nga alinga atagiyingiranga namu wadde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kati mbintu munnange kumba ebikolo omuntu bayitemu okubeera nga akafuwala ng'ava mu busiraamu, al-i'tiqad, enzikiriza muli gy'abalina mu mutima. Era mu bimu ku bintu ebijja mu muntu mu busiraamu al-kufru bil-i'tiqadi, obukafiiri, ng'omuntu obukafiiri kimboleete obukafiiri obwo muli nzikiriza. وهو أن يعتقد الإنسان بقلبه ما يناقض الإسلام. يمونتو مليو كبيرانغا أيني انزكريزا متما نيزا انزكريزا يجالنا ايونو ندروب السلام، ايونو ندروب السلام. قبل كده كده بإذن الله تبارك وتعالى نغاتشي كأن يعتقد أن الصلاة غير واجبة، أن الصلاة غير واجبة. ngabo anakiriza nachibera ndacho mutima muri nti swala si yateka bintu bya kuzunya mbuzanyi na chiwa hakadha bwembaja gadde nsalo bwembaja gara sisala wa hakadha ekyo nga chayina mutima. Mithlu ma alayhi almunafiqun, ngaba nafusi bwababera ebibabera nabyo mutima. Tukiriza Allah tabaraka wa taala wadombaka sallallahu alayhi wasallam tuwamukiriza. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلانغو omuntu oyo فيأتي بالأعمال في الظاهر ولكنه من قلبه لا يؤمن بها وإنما يتظاهر بها ويتكلم بالشهادتين وقلبه كافر. مليم متيما ebirimu gino kwegaba ajjana jo ngajoleka ngajikola ngaliko n'obuufu obwa sunna. Nziko musajja ngesolata jigwa nga salamu agitola ngekanzu temuva ku mubiri ngenkofera temuva anze kubanga nekireva akina nga nengoye mwana watola hawla kota ziri waggulu ngalya ayogera bulungi, ayogera ng'omuntu kugamba omwawambe fo mulungi omuntu wa Allah subhanahu wa ta'ala ngalabikako okugamba obonero bw'obukkiriza bwonna ng'abulina mukakamu, tayagala byabononefu, tayagala byaki, enyambala nnungi, alabika bulungi naki wa hakadha asala. Nenga wallahi byonna ebimali biwako awo kungulu tebimuli mu mutima. Era ng'ayogera ne shahadatain, ng'ayatula ne shahadatain ng'agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ngebigambe byabiyogera era ng'abigabisa kulimi nenga mutima tebirimu. Wa qalbuhu kafirun, nenga mutima mukafiri gwennyini. Kati oyo otabera musiramu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Abera munnanfuusi. Kati omunnanfuusi ye muntu aberanga akweka muli munda. Ye munnanfuusi akweka muli munda obukkiriza kugamba akweka obukafiri muli munda, nakweka obuchayi muli munda, nakweka kazambi muli munda mu mutima gwe, ne kuno kungulu nayoleka obuki, nayoleka obusiramu. Abandi babolwanga musiramu tibolwa nti omunnanfuusi ya atika biwajhi Abi Bakarin, akujira n'ekyenyinga kya Abubakari kyennyini radiyallahu anhu. Nogamu musajja alhamdulillah, musajja weddini, musajja wasuna, musajja nga biwajhi Abi Bakari ajjajoli n'ekyenyiga kya Abubakari radiyallahu anhu, ne wa biqalbi Abi Jahalin, nengo omutima gwa Abi Jahali gwennyini. Wallahi nina jajjoli. Wala hawla wala quwwata illa billah. Abantu abo abengeri eyo Allah azza wa jalla yabogera kodda tabaraka wa taala mu suratul munafiqun bananfusi. Allah azza wa jalla okudda mu Qur'ani y'ekitibwa n'ateka mu sura namba nga ng'erinnya lyayo lyaba abantu abakweka
obukafiri n'obuchayi n'obushiriku mu mitima gyabwe ne boolesa obusiraamu n'obukkiriza ne sunna Allah azza jalla kintu si kitono okubateeka mu kitabo ky'ekitiibwa suratul munafiqun Allah gamba tabaraka wa ta'ala nti idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون الله بقام تبارك وتعالى الله بقام عز وجل نوكو يونغرايو سورة المنافقون السورة يكن الله يقرأ النفوس ولا حول ولا قوة إلا بالله نقول لك النفوس أو من يوم الإسلام أبغى نشتم الله تبارك وتعالى باتما آيز زي كتيبة بقامت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله تبارك وتعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين بقامت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بكى هذا صلى الله عليه وسلم بارك وفي مكة جد مدينة أسنغوسي صلى الله عليه وسلم نبي الجنبه وكثر الإسلام ومسلم بتانكو كوينجي ولا كساسانا وعز نبي رانغ بوافن يكتبوا مدينة صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله أبانكم كونغوا بالي مدينة نبتانكو بيرانغ بقرب النافوسي bakwatira enswalwa obusiramu okubeera nga bwatandika okuyinjiwala ne butandika okufuna ekitiibwa abasaba fuuse bati bagenda bagaziwa bamanyika bagaziwa eddiini ya Allah tabaraka taala egenda sensera ne bafunamu muli ekitwandise kuba ne babiteekamu feeling ebitabo byabwe bigenda balaba nti mali yaabwe bamuhajiruna batandise ogikwatako nakiri ohakaza kati naye nga ate beefuula nti basiraamu batandika okubeera nga yudhiruna al-islam nga boolesa obusiraamu kungulu naye nga yubutununa al-kufur ne babeera nga basigaza obukafiri muli munda lwaki ekyo kyabe lwaki batuuka ku ddaala eryo okubeera nga booleka obusiraamu n'obukkiriza ate nga muli munda bakwesa obukafiri bwabwe liyabqa jahuhum ekitiibwa kyasigere kubeera nga kikyaliwo وتحقن دماؤهم emisaija ojiberenga tejiibwa wataslamu amwaluhum emali yaberenga tekwatibwako kati Allah azza wa jalla fadhakara Allah min awsafihim Allah azza wa jalla tabaraka wa taala nassa amateka nga galaga ebitendo byabwe أوصافهم فذكر الله عز وجل من أوصافهم ما به يعرفون الله تبارك وتعالى نسامة كان غالغا ebitendo byabwe bagenda okubeera nga bamanyikirako nga bamanyikwa n'ebitendo ebyo lwaki abaddu ba Allah tabaraka wa taala okubeewala n'okubamanya mu butufu nti abantu bano tibakkirizangako abantu bano makaruna badyeka budyesi sibakkiriza ninga basaala basoma Qur'an ekitiibwa basoma Allah tabaraka wa ta'ala bali kugamba awo nega wallahi mitima sibye birimu wala hawla wala quwwata illa billah nga mitima sibye birimu kutunda dini ya Allah subhanahu era nga badde bali bora ko naboka bati kugamba Allah hawla wala quwwata illa billah basalira obusilamu enkwe basalira abasilamu enkwe babazeewo batya babazizaayo batya gye babeeranga obusilamu buvuddewo butya nega bajjendo mbasilamu mwana wattu babeera basilamu bannaabwe Ninga badda yeri mwana watu obusiramu babukolerwa enkwe n'abasiramu ne babakolera enkwe babawazeewo batya babasibe batya bwe bunnafuusi bwali okumirembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hadha n'olwali obukyaliwo ate ila qiyam as-saa webali abannafuusi paka lutimira masuga Allah tabaraka wa ta'ala afasali obusiramu bugenda afasali obusiramu bafu obusiramu basiramu bafe babasiba gweyo obusiramu obobole butubera bubi kyoba bokiba zenzikiriza zabulwachi bafune dunia bagala bintu bya dunia bintu bya bitibwa bintu bya mali bintu bya kufuna bya birungi bya nseno obusiramu butuseko obuzibu obusiramu butuseko obuzibu beba manyi nenga bafunye kibagala afunye nyumba ennungi afunye motoka ennyumbi ennungi awasizo omukyala gwayagala akutte simu gyayagala ebyo
بتتبعوا كومي بيقال من الدنيا فباع دين الله عز وجل ناتون الدنيا الله تبارك وتعالى بيبو الله بيقول تبارك وتعالى كتي الله عز وجل سبحانه وتعالى السامته كغير تبارك وتعالى abantu abakiriza bamanyaba nafusabo nagamati idha ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam abannafus bagenda kujja bubakujira nga bagamba ki engeji wakujiramu ala wajhi alkadhibi kadhiban wa udwanan bajjabeka bajjana bigambo byabwe kuruliku kunimi zaabwe nenga mitima tebirimu Allah bamugamba tabaraka wa taala idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah abannafus wana kujira nga bagamba nti tukakasaddala Muhammad olimbaka wa katonda nenga babiyogera wallahi kadhiban wa udwanan يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بوغلا ننمي زابwe ebiye bitali mitima jaabwe baje wali mbaka sallallahu alaihi wasallam kwa tamanyiriye kwesa alayhi salatu wasalam nabakiriza tamanyiriye kwese okuchiko Allah tabaraka wa taala katiyaje besengeza bali kumbaka sallallahu alaihi wasallam bali mbakiriza nashhadu innaka la rasulullah masmatu tulu fenda basahaba tundafe tubagala nakira wa hakada ninga wallahi bali nafitina kumutima bali no buchayi kumutima kwa sajja abava Makka n'Nabbi sallallahu alaihi wasallam baje Madina bali bushambutandise kwata ni mulini bwo eraboka basalenkwe abantu bano bamuhajiru nabo ne Muhammad yono tubamazewo tutya era bazeyo batya tuzikiza tutya kintu kino tukizikiza tutya wallahi ninga bajje no kuseka no bulungi ne dini ne sunna nenga tebiri mitima jaabwe الله قال تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أبا النفس بنا بابا كجد بجا كجرا قبقى ما تمزمدلتك كساتولين بك الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله وكو كجوري ده وبكو ككسا كوابا نافوسي نيغا مجوكي ولا حول ولا قوة إلا بالله كجوري كوابو ليمبا نبو نافوسي ningo kukasati manti okukasati Muhammad mbaka wa Allah tabaraka taala tichita gisa kujanga mula inagamuka Allah yakakasa danti mubaka we Allah gama ti Muhammadun rasulullah msote fata inge gwako Allah gama ti Muhammadur rasulullah mazma Muhammad mbaka wa Allah tabaraka taala Allah mazuka kasanti mubaka we ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد تبير أنك كنت تاوي ومكم مباسجة مبانتم يلين وكوا الله تبارك وتعالى إلى النبي يسيمبا يو أبونا بجوز بوانكوكونا لا انت محمد مبكوا الله تبارك وتعالى بجوز بوانكوكونا لا وبرقات محمد ينبكي يسيمبا يو ولو كره القاديانيون ولو كره المحمديون ولو كره الأحمديون بأحمدية بمحمدية والقاديانية abo abakafiri munzikiriza zabwe nkuwe neno muntu zaketego kwelanga kiriza mu kidini kyabwe kyekisiru bakirizira bakakasa nti Muhammad siye nabi asembayo era Allah tabaraka taala mbwa chapuma baka era mbu oyo simanyi Ahmad Ghulam yoyo kasasiro eyafa mbunembu yali nabi zazikiriza zabwe mushimwe yali basasi ne Uganda je bali alqadiyaniyun mwebali kachabo bonna ليس من الإسلام بشيء أو الله قال تبارك وتعالى والله يعلم وإن الله يعلم إنك لرسوله مزمع الله تبارك وتعالى واشتبه سبحانه وتعالى أمني تدلوا والله يعلم إنك لرسوله مزمع الله عز وجل أمني مزمع دلقوري مبكوي لو أن الجنگ بجل ريبيو بوليمبا nga bakudyeka byo bulimba bakulimba ntino bakukiriza nenga tete bakukiriza Allah amanyi tabaraka taala ntino limaka lwachi kubanga yakutuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun atema zimadale Allah kakasa ya mazima yennyini kubanga yabatonda yabamanyi Allah kakasa abantu abo ntibazimadala banafusi lakathibuna abanafusi balimba abanafusi balimba bumbugawe yabogera ni munete kaza bezebete kamu ngaboro ozantino Allah tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah ila Allah kyakimanyi kibogera bachogeza gatali mazima ila sikitufu kubaje bali Allah gamati ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah badiro kulaira leko kwabwe bajjanga balaira bayogeza bigambo ebirungi ngabalayira ngabaje ngabaka kasati bogera tindo bitufu ne badiro okulayira kulinwa kufulanga ngabo jebe kingiza nayo obyo butabatukako nokwera ngati bali mu society bajja bamanya kali balayira
wallahi tulinawe nahnu ma'aka ya rasulallah tulina wango mbaka wa Allah tabaraka wa taala tulina mabasahaba fenna nenge kibachikola jannatan fasadda an sabilillah niboyanga bachifula ngengabo olwokuziza abantu okuberanga badingire dini ya Allah tabaraka wa taala boke nyini beziza ko kuberanga nga balaba amazima bayira mu dini yekitiba nibaziza n'abantu okwingira mu dini ya Allah tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah ni Allah gamati innahum sa'a ma kanu ya'malun kibinyo kye bakola ekyaki ekyokoleka obukiriza ekyokoleka obusiramu nibaberanga bakweka muli obukafiri n'obushiriku wala hawla wala quwwata illa billah nibaberanga balayira kwekye kibali kungulu kibakumanyira bulungi nnyo nti mitima da bitekirimu ne balayira nti bali ku mazima era bali mnombaka sallallahu alayhi wasallam wala hawla wala quwwata illa billah ne bavira mu busiramu bwe batyo kati ensongezo Allah gamati dhalika okuloza kwa boko nti mazima ddala bo kwegamba balimba ne okoleka kwabwe kuno okuberanga wala hawla quwwata illa billah boleka obusilamu kungulu nokweka obukafiri nga bagamba nti la hawla wala quwwata illa billah ensonga eyo bisababi annahum la yathbutuna ala al-iman rukuberanga tibanywera kubukiriza Allah gamba nti amanu thumma kafaru fatuba ala qulubihim bakizana nnimi zaabwe amanu bakizana nnimi zaabwe nga mitima tejirimu thumma kafaru banyali bakafura n'emitima gyabwe nga mitima teke bino yongera nga mitima tebirimu ebyokukiriza Allah tabaraka wa taala nombaka we nga mitima nga tekirimu kibona nti omuntu ekitola kigambo kino bannange ekigambo kya la ilaha illa Allah sikukyogera bwogezi mirundi mingi wabula kiki kyolina mu mutima Allah Ta'ala tabaraka wa taala abasajja bana bawangala ne Nabi sallallahu alaihi wasallam bali bakafiri bannafushi ninga bayigeranga la ilaha illa Allah baberaga muswalane Nabi sallallahu alaihi wasallam baberaga mukujikira Allah tabaraka wa taala abantu abo Allah bagamba tabaraka wa taala nti amanu bakizane nnimi zaabwe thumma kafaru bakafara emitima gyabwe Allah mu kikola kyo kibakola fatubi'a ala qulubihim Allah nasanikira emitima gyabwe tebaddamu kuwulira ku mazima gonna kwingira mitima gyabwe wadde بحيث لا يدخلها الخير أبدا تولكد مكوينجرا كارونجي كنن متما جاوي ولشونغا باكو سوبو نافوسي فهم لا يفقهون تباتي غيري دلبسي وابو يبالياو لا ينفعهم الإيمان وبكيزة تبغسا وبجانغا بولي كايوريكا تبغسا ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا الله بابا تند تبارك وتعالى أقامت وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون الله قامت وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وبابا قلتنوا للدي بقوا نسمي بلي جاوي ربدا دو مبيديو مسلام rabda omuntu ali ku sunna rabda omuntu nga mbutuufu omuntu ali ku sunna la hawla la quwwata emirimu gyabwe ginyirira babeera banyirivu abantu abo babeera nga masha Allah emirimu gyabwe kuba gikwewuunyisa engeri gye beeyonjaamu engeri gye beekigomba omusumuusa nga musajja ali awo engoye zayambadde ziri ku sunna obubonero bwonna obuliko bwa sunna musajja nga ali awo wallahi ngeri bajja gamba ati muganda wange kusaba sente zono zino zimpe male kizibu kyenina okukwata bukwasino mu ngeri gy'obeera omulabamu ey'ekitiibwa ey'eddiini ey'essunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah gamba ati wa in yaqulu tasma' liqawlihim ay bihusni mantiqihim tastaladhu listima'ihi bwe batanse okwogera bwogezi kuwana Nabbi sallallahu alaihi wasallam kuwana basahaba kuwana busilamu kwogera bulungi wallahi tasma' liqawlihim ebigambo by'obiwuliza nga biwomerevu kamara wallahi era obeesigirawo ng'omusilamu omutufu obeesigirawo olw'ebigambo n'enfaanana gye bafaanana biboogera ni Allah agamba tabaraka wa ta'ala nti abantu abo wala hawla wala quwwata illa billah okujjako ng'oggyeko ebigambo byabwe ebyo n'endabika yabwe ebyo tebalinaayo kintu kira kyonna mpisa nnungi gye baagaliza busiraamu tebalinayo nsonga nnungi yonna gye baagaliza busiraamu tekiriiyo wano kalaamu wano bigambo gambo wano nakina ki naye wallahi be batuuza obusiraamu bumalawo babutunza bumalawo batusizza abasiraamu babalawo basirisizza abasiraamu bamalawo batusiza ku busiraamu n'abasiraamu ebizibu bitagambika lwaki munafiqun bannanfusi munda mulimu birala ne kungulu kuliko birala bannange ekyo lazaman alaina okubeera ng'ebigambo byaffe bifaanagana ebikolwa byaffe ebigambo byaffe n'ebikolwa byaffe bifaanagana ebiri mu mitima gyaffe
ولا حول ولا قوة إلا بالله الله قام تبارك وتعالى أنت أبانتو أبو كأنهم خشب مسندة بلينغا متيني كارو اجيمي ولينغي ejitesigika ogwo mutima butulewo gusigamiza kitooke niwo gusigamiza nyumba tosobola kugwesiga esawa yona wallahi gukutuka nugwa wansi nosanawo bebo ninga mukujja mukwa kutiriza kuba silamu okwe kutiriza kuba okiriza okwe kutiriza kuba nakali beba nambemu ninga wallahi kaannahum khushubun musannada Allah gama tijiringa miwule temuli makuru gonna temuli kyakwega sakyonna wallahi okujjako kubufuna mu bubiboka obujjudde obujjusi wallahi bavuddemu obububi abantu abo bavuddemu obubi bungi abantu abo eri obusiraamu n'eri abasiraamu ndoza mubiraba munsi wetuwangalya mubiraba temubiraba baganda biyitibwa mumwangala mu nsi ez'enjawulo mugende Uganda mulabe mugende mu nsi yonna mulabe abanafusi batuusizza ku siraamu n'abasiraamu abasiraamu baliriddawa emali y'obusiraamu eriwa ezadde ly'obusiraamu liriddawa abakyala abasiraamu ab'obusiraamu baliriddawa bashiyukhu baffe baliriddawa ab'amazima baliriddawa wallahi bannafusi babadde bannafusi batuusizza obulabe ku busiraamu batuusizza obulabe ku basiraamu wala hawla la quwwata illa billah Allah agamba nti kaannahum khushubun musannada balinga miti giryawo gya miwulenge giryawo tegyesigika tegiina kigivaamu okuggyako obubi bwokka wala hawla la quwwata illa billah Allah agamba nti okumanya abantu abo yahsabuna kulla sayhatin alayhi buli kakubako ne balowooza nti nno kali ku bo bati olutya bekengero lweke kivola banti obasanga aina security aina abemundu aina bakumi aina atabano bati olutya bali abali kubunkenke lwaki ebibati kamitima gyako kubanga bakimanyi nti bonna bakwatirako tabuna mutawana kati nebe mubitwano kunsi buno wallahi mubitwano kunsi nimfuna sima bakumi kumia baine mundu na kiwa hakana ne ogenda kufudde wa Allah subhanahu wa ta'ala anya agenda kukuma no munafusoma ogenda kuona ngofiride kuli munafusi ofiride kukubonya mwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ofiride kukubonya mjaba silamu ero genda kufa misikino bundu bonna no bikumi kumibona buno buleke kuno kunsota ambulo gende we kamu kabuli mandadadi wallahi Allah je man rabbuk ani Allah tabaraka wa ta'ala dini yochi ogamba shikumushaji yatumwa jamuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngokora munafusi ogenda kusema kudama bibuze ebyo ngokora obutikisoka na ekyo kyote kisoka ngakora obunafusi notuse ku Islamu obulabe ngokimanyi ngoyale ko Islamu ninga ate muri munda otta Islamu obumalawo ofe obofiride ku bukafiri bwennyini era okumanya Allah azza jalla yatamu abannafusi tabaraka wa ta'ala yagamba nti innal munafiqina fi darkil asfali minan nari bali kumukogusokira ddala muliro ogusingayo okubeera omubi n'amaanyi n'okuluma na buli kimu kyonna guli kuba nafusi lwaki boleka obusiraamu ne babuzaabuza wala hawla wala quwwata illa billah Allah tusasi tabaraka wa ta'ala wala hawla la quwwata illa billah humo Allah gaba tabaraka wa ta'ala ntibulika kubako na baroza ntinno kali kubbo kumanya bati era babera kubunkenke nyobuli konna babera kubunkenke butagambika chuba uliko na batigawona ne buliza ono ne bagenda wali ne bono wali bulichuna ne bateka muno okulimba ne basisa abantu dhulman wa udwanan wa kadhiban nakulimba gune nakola bwati gundi ali bwati gula yone ne batwala ne babonya ne batta ne basole okote family z'abantu nezononeka ne bananga abantu abo muonodde family zaabwe mugenda kwadde wa masuga Allah tabaraka taala abana babo tibakyasoma tibakyalina kye balya bakyala babo bonabona tibakyalina kye balya abantu bwe batuuka mu nneko eyakire mmwe abantu abo mugenda bakola batya kuneku okudda masuga Allah tabaraka taala namwafuka ensonga y'okunyamunya abantu ba Allah tabaraka taala mugenda kubyogerera mutya muderi Allah subhanahu wa ta'ala wallahi muderi Allah azza jalla mwene nyaga zambia gaganene mwene nyobu kafiri obwo bunene mwene nye Allah tabaraka taala jabbasonyo ni wallahi kasono gendera tuyagala kugambako uba kugambako no siwono uba kugambako no toli uba kugambako no kola boti wallahi akasona nayo kagenda kugwako ennaku Allah za kutegereza zigweko tabaraka taala Allah kutwali azza wa jalla ala hadhihi al-aqidati al-khabithati wa ala hadha an-nifaq gwogendo kumanyogenda mugambo otya Allah subhanahu wa ta'ala Allah gamba azza wa jalla ati humul aduwu abo bebarabe nambemu ala alhaqiqati mbutufu bebarabe
الواتي لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به ومرابي ونقوم نيد الدلانت كتمرابي نقوم تجد الدلال مرابي كافي نقوم كافير أنت لا شك في ذلك بل باب السلام بمن يكدوا الكفار الأصليون بكافير بني بمن يدوا تبالي باب السلام أنتو بمن oyabera mwangu nnyo wa controlling na kulwanyisa kusingo no mulaba zenga yekweka bwekwesi ono mulaba kulira munda akudieka dieko budiesi yazamu annahu wali nama kubudia yumuliye tolantia mukwani gwa Allah tabaraka wa taala mukiriza nabakiriza akiza Allah azza wa jalla akiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenga ya akhi alkarim huwa aladu almubin ngaye mulabe yenyido warulango nambe kati Allah tugamati fahdharhum mubewale katalahumullah Allah azza wa jalla yabakol milanaba jamu kisasida kwe ruachi anna yufakun ay kayfa yusrafuna an ad-din al-islam بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسارة ولا حول ولا قوة إلا بالله بس وربطيا أن يؤفكون بس وربطيا أكفكوا الله تبارك وتعالى أكتشوس الدين يا الله سبحانه نبفكوا مزما جماعة يقولون جماعة زوجوا بيرانغا جابا يوريكا نبجولي زواجو نبغى فكا مزما نبغى يوم كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله أبتدين دبيانبا نبغى يوم نفسه بكافر وركوا قدر بيورونجي وينسي roka gale nyumbe nungi roka gale motoke nungi roka gale simwe nungi roka gale omuchalo mulungi roka gale ogenda mu America ne roka gale okende China roka gale ogende Dubai roka gale ogende Bungereza wala hawla kuta illa bila ebyo bya bikuta notonde dini ya Allah azza wa jalla notusobo silamu kubunaba silamu kubuzibu gwe Allah kama tafahadharuhum mubai wala abantu abo qatalahumullah Allah azza wa jalla yabakol milanaba jamu kusasira kwa tabaraka wa taala anna yufakun bababatya bachuka batya okuva ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala entufu nibadda mu kujidyeka nibadda mu kukuseketerera obusilamu n'okubukolera enkwe n'abasilamu wala hawla la quwwata illa billah kulokubanga bamuhajiruna abasenguka ne Nabi sallallahu alaihi wasallam okuva Makka ne bagenda e Madina basangayo bannabwe min al-Aws wal Khazraj ne basahaba abalala wala hawla la quwwata illa billah nibabandiza mubo bagenda kulanga obusilamu busasana busilamu bugenda wala bitibo byonna babitutte mubone babubera baba nafusi mubo badangero ne baseketira batukanga wali ombaka sallallahu alaihi wasallam ngabe fulantiro bamukiriza nashhadu anna innaka la rasulullah tukiriza olimbaka wa katonda ne basahaba ne badangero ngabate mempenda Muhammad yavudde watya bono busajja obwajja kuno bumuhajirun obwajja kuno Madina muno buvudde mu butya bukose mali yaffe bukose ebintu byaffe bwajja bunaku naki wa hakadha tumukoze rutyo kubuzayo ninga tebajje tukiranga bane kyabulabe gwo muntu n'omwesiga n'omuwa umutima gwo gwonna n'obwo murambo bwonna nenga muli adderinga asala magezi asala ntoto za kujjawo abantu abo ruachi Allah azza wa jalla sajjala lahum wa sajjala alayhim adh-dhulma wa sajjala alayhim an-nifaqa wa sajjala alayhim al-kufr ruachi rwamberezo kulaga bichibiri mitima jabwe nga sibaraga nga baraga musilamu nenga mitima jabwe bukafiri na kulwanyisa musilamu na kulwanyisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeshingo ruachi Allah yabasajjala ko nabakakasako obukafiri nabakakasako obunanfusi nebakakasako obulyazaman nebakakasako kubera ntibagenda kubera mukogwa mu mulyo gusemberayo ddala innal munafiqina fi darkil asfali minan nari bagenda kubera mu mulyo jahannama wanseeryo mulyo gusokera ddala ogwakabyenyo gwegero lwaki linifaqihim abantu abo kujimira Allah subhanahu wa ta'ala nibadde mukoseketere dini ya Allah subhanahu wa ta'ala numbaka sallallahu alayhi wasallam wala hawla wala quwwata illa billah yensunga yeyo Chokaba gana kuwera muliro wala hawla la quwwata illa billah okusembera ndo kuwera nga mubi nga gochanyo ma'akawnihim yusallun fasala ويصومون بسيبا ويجاهدون بروانا نبرفوبنا لكن لما كانوا بقلوبهم كافرين ونروكوا يتمتما جابwe ebe byalinga kunguru musola zaabwe mukusiba kwabwe mukuwayo kwabwe zakka mukulana kwabwe mukulya Allah tabaraka wa taala mukure wosemu kubakola kwonna ngebyo tabiri mitima jabwe bakafiri mitima jabwe Allah nabafulanga fi darkil asfali minan nari li'annahum la ya'taqiduna bi qulubihim ma tantiqu bihi alsinatuhum ebiri kunizabwe sibe ebiri mitima jabwe mukukiriza au matafuru jawariho obebe bakola sibe ebiri mitima jabwe min al-amali al-mashru'a mweje milimo Allah jalagira tabaraka wa taala
yensonga lwaki enzikiriza yaabwe eyo yabajja mu busiraamu. Yensonga lwaki enzikiriza yaabwe eyo yabajja mu busiraamu. N'olwekyo Kalisa, Dr. Kalisa Anas nabo bakufaanana, temulowooza nti abamanyi b'obusiraamu Ar-Rabbaniyun abo Allah bwe yawa okumanya ekitabo kye Tabaraka wa Taala ne sunna z'Omubaka sallallahu alaihi wasallam, temulowooza nti okunnyonnyola ensonga zino babeera bakaafuwaza abasiraamu nno baagala kaafuwaza abasiraamu. La, si bwe kiri. Bannyonnyola ebintu Allah bye yayogerako mu Qur'ani ey'ekitiibwa ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yannyonnyola mu hadithi ez'ekitiibwa entuufu okuva ku ye sallallahu alaihi wasallam. Si ndaba zaabwe, si nteekateeka zaabwe, bal kitaabullahi azza wa jal wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ate ala fahmi salafina salih nga tukulembera balongofu ubategeera ebintu ebyo ebibiri. So sikubuzaabuza bantu mbwe bamanyi boogera ebyo kukafuwaza abantu ne bajja ne batandika okukafuwaza abantu. Bannange ffe la nukaffiru ahadan wa haramun alaina an nukaffira almuslimin. Tetukkirizibwa era tukimanyi tekikkirizibwa kafuwaza musiraamu yenna الذي جاء بالشهادتين ويزن ككسات وليسز ومتوفى وكجك الله تبارك وتعالى نمبك محمد صلى الله عليه وسلم وكوي نيكا ستاينجira mu bino Allah byagamba subhanahu wa ta'ala. Allah kenyini huwa alladhi kaffarahum. Allah azza wa jalla yabajja mu busiraamu bwe nombaka sallallahu alaihi wasallam. Fahal nahnu abafet fetulina Allah azza wa jalla vado kubeera nga abagambye nti bakafiri era bannafuusi fetuveeri twesime mu Qur'ani y'ekitiibwa nti nedda Allah bano si bannafuusi gwe tobamanyi fe tusinga obbamanya kubanga fe tuwangala nabo kandi balina okubeera basiraamu wadde ng'ogambe nti nno bannafuusi bakafiri. Ekyo tekitujja kukikola. La, tutujja kwesima mu Qur'ani ekitiibwa. Kati Kalisa ne banno ezo aya muzijja mu Qur'ani eziraga obunnafuusi nti bukafiri era ng'enzikiriza eyo weerina olwadde bwe tuwangaalira bantu bannafuusi baadadde mu busiraamu olukwe bakolera enkwa obusiraamu n'abasiraamu tobiraba nga tugamba nti basiraamu nga be batuusizza ku busiraamu n'abasiraamu. La, kisobola kukyogera okuggyako mpozi nga Qur'ani tetukitegedde وكسبنا تجيبوا نقول السنة زنبك صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوتشون غني وتبع علماء okunya nyola ensonga ezijja mu ntumbu Islam mwana wattu siku balangira ko bukafi na kujaba tumda kuwakona na kafu za bantu ebintu bino ababiyingiramu bali benenye badeli Allah subhanahu wa ta'ala abatanda bakubiyingiramu babere ala hadharin kubunkeke nga bekumira ddala obusambwa bwe balina tauhidi bwe balina bamukumira ddala obutayingiramu kantu konna kayinza kwonona busamu bwawe nosongeyo. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan min usuli ar-ridda umyuku bikolo emisingi omuntu jayitamo kafura mwemuli al-i'tiqad enzikiriza omuntu asobola kafura i'tiqadan na nzikiriza jabalina ku mutima nga si entufu jayoleka wala hawla la quwwata illa billah. Allah namukakasako bukafiri namukakasako obwononefu n'obunnafuusi namukakasako omuliro mu maaso ge tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am.